Ekimu ku bintu omuntu anoonya okujjanjabibwa byayinza okuyisaako amaaso ge manda agakozesebwa mu kufumba. Omusawo omukugu Dr. Sally David agamba nti amanda gajjudde emiganyulo naddala mu kuggyamu obukyafu obuli mu mibiri gyaffe. Agamba nti amanda bw'ogasekula n'oganywa gajjamu obutwa bwonna obuba mu mubiri gw'oyo aganywedde. Amanda ge twogerako ge gafumba emmere. Abamu bagayita bisiriiza, tugamba chako gye bafumba ebiboba bookya emiti bamala okuma omuliro ne babikkako ne gajja nga tewali okisigeni ngalo gavaamu chako. Kino kitwogerako amanda go malungi ebbwa oteekawo obuteesi n'ofuna kyoyagala kuba galeeta empewo ennungi okisigeni mu kifo awagenda awali ebbwa. Kintu ekikyasinza okutaasa omuntu obutwa kubanga bwe tubeera mu mubiri tubaamu obutwa. Obutwa buno amanda bw'oba gakozesa ng'omanye enkozesa yaago. Bw'oba otandika okugakozesa oteekwa kumanya nti okufuluma kuba gasiba olubuto. Amanda kigakola go gagenda ne gooza mu lubuto ne bwegateeka mu kamwa buli we gayita galondawo obutwa galinga olaba ekigoye kisimula wansi. Kati amanda bw'oba gakozesezza gakuyamba okwoza omubiri era nze gensenyesa ne mu kamwa gateekamu. Naye bw'oba ogasenyesa oba oyagala ogakozesa gasuzeemu obusuza mu kamwa. Temujja kuba yadde akabwa mu kamwa era mu kamwa muba bulungi towunya ate n'amannyo tegafa. Ayongerako nti tegakoma ku ekyo gawunya endwadde omuli amabwa g'omu lubuto ziyite ulcers, okukolola nga n'endwadde ez'omu kamwa tegazitaliza. Annyonnyola nti omuntu abojjeddwa omusota ayinza okuwonyezebwa amanda nga n'ebiwundu ebitonotono amanda gabiwonya. Bw'obanga omusota gubozza omwana oba omuntu oganywa amanda ejjiiko 2 noyiwa ne pawuda ono wali we gubozze gakwata gokka oyo yiwa bono bwe baba gubozze bwe bati amanda gwe ne gakwatawo. Kati abantu bagalaba nga gaddugala balowooza mabi naye amanda gano bokozesa amannyo gaba gatukula toba na kaboole. Kati bw'oba ekiro ogenda okweba okwata n'ogayiwayo bwo n'ogalekamu ne sayidi eno togamira okugengana nga webaka gateeka ku bedside wano. Kati bw'ona ogenda okukeera ku makya nga mwegali ogajjamu obutwa bwonna oba waddewo kabwa oba kiki ne bwomira naye kibi abantu basola n'emmere mu kamwa obuwuka ne buva mu lubuto ne bujja ne bulya emmere ne bufukaafuka mu nsolo tebula nti abantu bakololakolola buli kaseera ebiwuka bivaayo naye bijja ne biraba nga waliwo abambega abakuuma nga bidduka nga biddayo. Okasamu gwa lyasamye nnyo kuba njaggalina gamba eggwa oli eggwanga lirya wansi lya munda ekyagalibwa amabwa g'okungulu liri lyagala notwala omusawo n'asooka alongosaawo then nomala okutungawo n'oteekako kungulu okuwona kuba kwangu. Alabula nti omuntu okunywa amanda ateekwa okuba ng'afuluma bulungi nga ne ku mabwa amanda gasse ku ago gokka agatali g'amaanyi oba agasajjuse. Oddira ejjiiko 2 ejjiiko 2 bwe ziti noteekamu kiba kirungi nnyo omuntu nayiga okukozesa oluseke notabuza oluseke nonywa gamba nonywesa luseke. Kati obutwa bwonna obuli mu mubiri babutwala nga kino kiringa kigoye ekisiimula ennyumba. Era omuntu oli bangamba nina ulcers kozesa amanda bwoti ku makya ejjiiko 2 n'olegula ejjiiko 2. Yiga omubiri gwo wano mu Gataliiko Nfuufu buli Lwakutaano ng'omanya omugaso gw'emmere gy'olya wano ku Bukedde TV. Lwakutaano ng'omanya omugaso gw'emmere gy'olya wano ku Bukedde TV.